Sserubogo mwe bamuzaalirawo we batuze nze gwe basooka okuzaalirawo oluvannyuma ye ne bamuzaalirawo mu maka muno. Ebikola gye tukulidde mu tebadde ennyangu nakugambye tetukulidde maka gano nga n'abaavu batumanyi tuli baavu muno nga ne baavu bannaffe bagamba naye bano baavu. Kizibu kyaffe kye tulina ky'abaana kusoma kubanga ffeffeka yabaleka ate balina okusoma ate ffeffeka takyadda ate abaana baffe babo era bwe tutunulidde gwe sewo mukama waffe gwe abaana abo babo era omu namukusindikako gy'ali ne mwogera naye ne tubeerawo era n'omuwa amagezi ne mubeera naye era abaana abo babo n'abalala bakyajja ne bakyasoma abalala bakyali wansi naye ssebo kye tusaba osale amagezi okulaba nga abaana baffeffeka nga ffenna tuli wamu nga basoma. Ekyo kyekikulu ennyo kuba ffeffeka gye yagenda takyadda abaana twabakulazeeko sikyasobola nakubazza nti bakomewo naye twebaza bonna abantu abakoze byonna omuli Honorable Nsanja Sserubogo yagenda olugendo lwe yagendamu batamutte kkiriza obagaana ate omutemu ffenna tumumanyi era ffe kennyini ffe tumuwaga era ffe tukwata emisolo gyaffe ne tukola ki atambuze eggwanga ligendewa nga bwe mukigambye kakati mu kiseera kino ssebo ebyange bikomyawo naye nga ŋŋamba ssebo maka muno. Amannya agange nze Kamoga Jamiru Ffeffeka mutabani w'omugenzi Ffeffeka Sserubogo omukulu ddala era ke tuyiseemu akakati omwaka gumu n'omwezi gumu okuva kitange Ffeffeka Sserubogo we yatuvaako mu maaso tekabadde kangu okutwaliza awamu nga bwe tulina abaana bo baali bangiko okutwaliza ddala akaseera ke tuyiseemuko kazibuko ate obange tugabadde tugezezzaako okubasomesa nabo basoma naye embeera yo si eyawe ennyangu twetaaga ku buyambi naye tweyanziza aba NUP President waffe Robert Kyagulanyi at least olunaku olwaleero bafune kye batukwatirako era katusabe Mukama Katonda atuteremu obwangu abaana bajja kusoma era tujja kubeera. Mama Kamoga abeera mukono namwanyi w'omwami Ffeffeka Sserubogo ow'ekitiibwa neebaza abannuuku omukolo gwe batukoledde beebale nnyo beebalire ddala n'omukwano gwe balaze gwe balina ne munnaabwe okuva mu bulamu ate ne bakulaga ne mukufa oluvannyuma lw'omwaka mulamba. Tusaba omukolo guno gubeerewo buli kiseera buli mwaka ku lunaku lwe yafiirako gubeerengawo baleme kujjukira mulungi gumu babe nga bamujjukira beebale nnyo beebalire ddala. Ffeffeka muganda wange gyogalamidde yonna nkimanyi batta omubiri gwe naye omwoyo gukyali mulamu. Njagala obbasaba mwenna abakuŋŋaanye wano bannabyabufuzi Ffeffeka yali tasosola yali talumba yali talwana ntalo. Ebiseera bino tulina ebyobufuzi ng'omuntu atambula ne baketi y'obusa ne kalimbwe n'agimeta munne asobole okufuna obuganzi. Ekyo tekyali mu Ffeffeka Sserubogo. Njagala okusaba bannakayunga tuzimbe amannya amalungi ge gagenda okututuusa ku buwanguzi n'enkyukakyuka. A better name is better than fine perfume. Njagala obbasaba tutambulire mazima n'obwerufu. Yali musajja wa mazima omwesimbu omwenkanya yafa ku Saddaaka Enunula Kayunga district. Ate mulina ebibafaanaganya kibibiri kanjogereko kimu. Yeewaayo nga Saddaaka nattibwa obwemage. Ekimwawulako ku ggwe nti gwe abasajja bakunoonya naye Mukama tanakuwaayo naye weewaddeyo nga Saddaaka ku lwa Uganda. Kubanga naffe obuvumu n'amaanyi bye twafunanga nga tukulaba ebigambo bye wawandanga ku mitimbagano. Olwaleero twazze okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ffeffeka Sserubogo muganda wange ate n'okuteeka ettofaali ku famire eno. Mukama wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda gwenzikiririzaamu. Ffeffeka bw'amala okufa olw'okuba twali naye mu struggle eno ey'okununula Kayunga kitegeeza obuvunaanyizibwa bwe yali akola bonna yabutukwasa nga baganda be nga bakulembeze banne abaali mu struggle eno. Nze nga Tebandeke ku lw'ab'Ebbaale
ngenda kukwatako omwana omu owaffe ffekka famire gwenaaba empadde okulaba nga musomesa mpaka nga amaliriza. Ensonga yonna ng'emalamu amaanyi ng'oluyimba bwe watulambika mu bubaka bwo, embeera wadde malamu amaanyi naye situka tutambule topowa. Ono pulezidenti waffe wakyasa, ono pulezidenti waffe omulonde, ebigambo byonna ne bwe biryogerwa bitya, nze ku lwange nga Nsanja siva ku Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Muganda wammwe, kitammwe, mukadde wammwe bamutemula Museveni n'abasajja be. Yensonga lwaki olunaku lwa leero towuliranga lipooti evuddeyo ku kutemula kwa musajja oyo Ffeffeka Sserubogo, omusajja yali omulema, eyali omulwadde, naye ne bagamba alinnye omuti ogukoma eri ng'ekkanzu ekyatukula ng'omuggo gwatambuza agulese mu nnyumba. N'ensi gwe baasooka kirumira bw'atyo bwe yafa, Kazini bw'atyo bwe yafa, Ssaabasumba waffe Cyprian Kizito Lwanga bw'atyo bwe yafa, Sheikh Muzata bw'atyo bwe yafa. Naawe ali wano ssebo ne nnyabo bannyabo akyebuzaabuza, naawe bw'otyo bw'ojja okufa. Sizze wano mu ssanyu bassebo ne bannyabo, no, sizze kubajubisa. Saagala tulimbagane eri famire ya Ffeffeka Sserubogo, tebakeeranga olunaku n'olumu ne babalimbalimba, kuba yeyo enkola ya nakyemalira. Bamala okutemula omuntu ng'ajja azingako famire ye. Bwe batemula muganda waffe Boxer Zebura Ssenyange bajja ne baleeta obusente ne bawa famire ye. Mu dakiika 2 munnange ng'omukyala ayogera ludica. Bwe batyo baakolanga bamaze okutemula driver wange Yasini Kawuma. Eyo y'enkola yaabwe. Ekibuuzo kiri nti bakulembeze bannange tukyayogera olulimi lwe lumu n'abantu. Tukyayogera olulimi lwe lumu n'abantu. Tukyali ba servant leaders. Tukyali ku people power. Tuli ku maanyi g'abantu oba maanyi ga mundu oba maanyi ga ssente. Nga bwe tubadde nga tubyogerako bassebo ne bannyabo, naddala mwe bakulembeze bannange bwe mbasinkana Honorable Nakwedde, bwe mbasinkana sibagamba mu meetings zetubaamu ti bye mbagamba wano mu meeting nga tuli ffeka bakulembeze benjo bagamba mu lwatu lw'abantu. Njagala obajjukiza mwe bakulembeze bannange nti kuva dda ng'abazungu bajja wano okuwamba ensi yaffe gibba, bakozesanga abamu ku ffe nga bayita ba collaborators, nga banoonya ani ayinamu amaanyi. Aba opposition babagamba yambala wesibe ekitambaala gira ku boda wane wanita mongo bakuwe sente era ne mbatuuza. Okay, so mba saagala munteekeko pressure eri abantu kuba abantu nabagamba muntunuze mu tooki, nange bwe mbanga abuzaabuza nange munteeke ku muliro. Si bwe kiri bannange, kubanga kino tuli ku bulamu bw'abantu bassebo ne bannyabo. Kati MP bw'ojja ate ne tuula n'oŋŋamba ekituufu kyo nazikutte sente z'abantu ngenda zizaayo, ate enkeera n'oŋŋamba n'ojja mu bantu ate n'ogamba sinnakwata ku sente z'abantu. Ani alimbaani? N'olw'ensonga eyo babaka bange sigenda kubabikkirira, ate buno obubaka bugende eri abakulembeze mwenna. Nze bwe mbanga nze nkyali mukulembeze wammwe, bw'oba okola ekyo ekikolagana n'abantu abanyigirizibwa, abantu abatemulwa abasibwa gwe osobole okubeera mu ofiisi eyo, bw'oba oli ku mulamwa gwe gumu nabo tuli ba mukwano nnyo. Naye bw'obanga bw'otuuka ate osobola okulya ebigambo byo, olina ensonga lwaki olina okuntya, kuba sigenda kubikkirira. Until you can hold leaders accountable, tewali mukulembeze agenda kukola kituufu mbu lwakubanga wampisa nnungi. No, abakulembeze bagenda kukola ekituufu kubanga mubataddeko ekibuli. Abakulembeze bagenda kukola ekituufu kubanga mubalaze nti temuli basiru. Abakulembeze bagenda kukola ekituufu kubanga mubalaze nti mulaba
newe munaddeeyo mwene mwebaka nga temuholdinga bakulembeze accountable bannange mbasaasidde. Tuli wano guno mwezi ki gwa 7 kiwa emyezi mutono mbyogeredde wano ku dduwa ya FFK naye kiwa emyezi mutono ojja kulaba ennimi bwe zikyuka. Saagala mulinde Kyagulanyi nti Kyagulanyi jangu otugambire ku ono, Kyagulanyi jangu otugambire ku Nakwedde, Kyagulanyi jangu otugambire ku ono. No, temulinda nze, mulina obuyinza bwe bumu nga nze ndi Munnayuganda nga mmwe. Ebbeeyi y'ebintu ebaleega naye amanyi nti musobola basebo ne bannyabo nze sijjangako okubagamba nti mukkiririze mu busobozi bwange obbanunula. Njagala mukkiririze mu busobozi bwammwe okwenunula. Nze nsobola bakulembera ne mbagamba tugende wano n'ebisinga mwe mulina obbikola. Bwe bansiba sina gwe nakubira simu ne mugamba ateekawo embeera mmwe kennyini mwebeebereramu. Kati mbasaba omwoyo ogwo gwa people power muguzuukuse basebo ne bannyabo. obudde bwakinyikakobe akalimi k'essaawa kalabika kakongera kufa tubbulule tugende kyakwa amaanyi g'abamusibira kuba emimwa gyaffe bagisiba tetwogera. Beyanziza buli muntu afune watuula bannange atandika omukolo eyo ate nga tukimanyi tulinako n'omukolo omulala ogw'abakunga. Omukolo guno gwabwe so mugenda kukkiriza twagala watali kuyisa budde Mr. President ansaba nkwanjulire Honorable Patrick wali ayimirireko tumulabe. Mr. President omusajjawo omulala enkwatangabo Harriet Nakwedde Honorable omwami gwe bayita njagala kutabulamu kati omwami gwe bayita Ouma ayali sekretary wa NRM nga kaakati yatwegattako okuviira ddala we twali mu Bayere. Mr. President aliraanye Chairman Nyanza oyo ebiseera ebisinga General Gaza alabika mwali mu kizimbe anyumye nnyo. Njagala okutegeeza Mr. President nti waliwo ne bafuutu soja Gavana Kayunga Sub County omusajja munna National Unity Platform era yakwata kaadi ne mege LUP everywhere. Sebo Mr. President His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu Robert nga tutambuza ebigere bu boda boda n'obugaali okakkana nga tukyusizza kye bayita Kayunga. Kyali kya mukisa mubi kati omwaka gumu n'omwezi gumu emabega. So Mr. President sooka okwanjulira nti Kayunga Sub County ye Sub County ekwata ekyokubiri mu bunene mu district y'e Kayunga. Because the leaders them nation like family affair. everywhere. Basebo ne banyabo nga Honorable bwatuuka eri President